Endwadde ya kalusu Montezemu buto okulumba disitulikiti y'e Nakaseke nga kati ente 138 mu magombolola 4 zikakasiddwa okukwatibwa wadde tewannabaawo efa. Asazeewo nti amagombolola nga Kinyogoga, Ngoma Town Council, Ngoma Sub County ne Kinoni ziri under quarantine. Disitulikiti eno y'emu ku ezo 9 okwetoloola eggwanga ezitubidde n'endwadde eno. Ku bintu bibiri. Ekisooka waliwo abasuubuzi, abasuubulente, aba traders, abasuubulente. Nga basuubulente kuva Isingiro. Nga asuubulente kuva mu district amalala ate agali affected. Ate nga baleeta ente za kulunda. Sekukulu lumanyiddwa nnyo ng'olunaku ennyama y'ente lwetundibwa ennyo, wabula kino si bwe kigenda okubeera eri abatuuze b'e Nakaseke. Akulira eby'ebisolo mu disitulikiti eno Dr. Moses Sekandi agamba olw'okwewala okusaasaanya obulwadde buno abavunaanyizibwa ku bisolo tebagenda kwebaka okukakasa nti amateeka gano tegatyoboolwa. Omusawo okukkiriza ente okusalibwa takkiriza nte ndwadde ya FMD kusalibwa oba kutambuzibwa, so tojja kufuna chance nte eyo nti ejja kuliibwa. It will not move, it will not be killed. Ejja kumala kuwona eryoka etambule. Kino kiresa abatuuze nga batabuddwa ku butya bwe banaayita mu Sekukulu. Ze bayisawo kati ffe tunaava wano ne tugenda e Kampala ne tuzigula. Wano era budde bw'otuuka essaawa ya leero mu bbuca tewali nnyama. Waliwo biki bakugamba nti ennyama teri, genda mu dduuka ogula ebijanjalo oba ebinyeebwa. Nze mbadde ngamba akatale gye baakasiba naye tufunemu ente ezirimu ennaamuuse tuba tulyako ku Krismasi then waddemu basibe ebiseera ebirala. Wabula ssentebe wa disitulikiti Ignatius Komo agamba bagenda kulaba ng'ebitundu omutali kalusu biweebwa olukusa olw'enjawulo okusala ebisolo, kyokka oli ateekeddwa okulaga obukakafu nti ente gy'asaze yagigema kalusu. Abantu abo abalina ente endwadde twabagaanye okutunda, so nga ate n'abo abalina ente endwadde nga zaggwa okugemebwa ezo zikkirizibwa okubeera nga zitundibwa. N'olwekyo twali kyeradikiriza nti Carlton Scovia Nakamya, NTV.